olutalo tululwana mu Fez. Olutalo tululwana mu Mitendera. Nze olwaleero nnyina kyenfunyemu ekyokusooka nti kokasi esobola okuba n'eddoboozi erimu ku nsonga enkulu, ekyo kikulu. Ekyokubiri, tusobola okufunayo n'abatali bammemba nabo ne batwegattako ku nsonga ebeetulumye. Ekyokusatu, of course si kya positive ti bammemba baffe abamu basazeewo ne beebuzaabuza kubanga tuli bammemba 109 aba kokasi. Abalala bonna nga batwegasseeko tubadde 7. Wadde ababadde oluuyi luli abavootinze n'NRM nga bammemba ba kokasi tebawera 5. Ekitegeeza ababaka abamu mu Buganda basazeewo ku nsonga enkulu mu Buganda ne bagenda beekweka. N'olwekyo abo abatalabise tujja kuba ba mazima, si ffe naye abantu baabwe babagoberere. Era ndowooza twogera ku ddoboozi lyerimu kirisiti eno ey'abayimiriddewo ku nsonga y'abantu ejja kulabikira mu b'amawulire. N'ekyokubiri, nze ntunya nnyo mu bulamu bwange, ntambulira nnyo ku kukkiriza nti okutunuulira ekirungi okusinga n'ekibi. Ne n'amaanyi ga sipiika olwaleero tugatesitinze nti byabadde atiisatiisa wano n'alowooza nti yenkomeredde ye Katonda. Naye olwaleero tumulazeeko nti abantu 4 bakutwala ku kiri. Kiyinza okugasa eggwanga lino mu maaso ku biteeso ebirala ebinaddako. Ekyo nakyo tukigezezzaako tukifunye. Ekyokusatu oba ekyokuna simanyi kati n'okubala mujja kugirako. Ekiddako, 1, olutalo terunaggwa kubanga ne babadde akitudde ku second reading adduseewo. Kuba mbadde nsuubira nga bamaze okwekuba mu kifuba nti balina numbers, banaaba n'obumalirivu obutwala ensonga eno ku second reading ne tugenda mu komiti, ne mu komiti era tugenda kusimba Nakakongo ku buwaayiro bwe tulowooza nti bukulu, era tugenda kuddamu okkunga bammemba bonna babeeyo. Se tusuubira nti gakyali mabaga. Abantu so temukitwala nti betuluuzinze ku first reading, ku second reading kiwedde. Tugenda wali kawaayiro nawe wagenda kubaawo olutalo sematalo kubanga awo tulina obuwaayiro obw'okugyamu. Ffe tulowooza nti akawaayiro aka clause 4 mu bbiiru eyo akagamba nti UCD ebeere dissolved tugenda kasimbira ekkuuli. Na bino eby'emyaka 5-10 ffe tetubikiririzaamu. Tugamba ministry teri sineteefuteefu era tukyalina. So olutalo olw'okuteeka case ey'okuba nti teturationalizinga terunaggwa. N'olwekyo bammemba baffe bonna tubakubiriza ti sipiika waayitira paalamenti yonna era tugenda kuddayo tubeere n'obumalirivu bwe bumu. Era ng'omulimu nga kokasi tugenda gukola okwongera okukunga abantu, okwogeza eddoboozi erimu n'okulwanyisa obuwaayiro bwonna.